Yes, honorable, nsaba kwetondera kubanga oteekwa okubeera ng'oli musunguwavu first nange kubanga my reaction yali brainwashed. Bwe namala okuwuliriza omwami kkiriza obagaana am a person na taking a side naye nsaba onsonyiwe nkufunye bulungi byonna byonnyonnyodde sirina kye sifunye era buli kye mbadde njagala okumanya kati nkitegedde era njagala honalebe okuddako emabega nze nvuga baasi wane Sweden naye ekyamazima kiri nti bwonnyonnyodde mwami Sempala yali mupya e Canada yali tannaba kubeera integrated ate ng'alina abaana bana yali tasobola kufuna ssente olw'ennyingiza ye olw'abaana baalina ezifuna mortgage eyo. Kituufu ekyo nkyo kitegedde olwaleero nkitegedde okuva mu explanation yo. Sigambye nti abavuzi ba baasi tebasobola basobola 100 naye ng'omaze okubeerawo akabanga akaneneko oba ng'olina omuntu gw'oli naye nga mugatta inkamu kati nga nze bwe ndi ne mukyala wange ne bagatta inkamu y'abantu ababiri. Whereas my wife is a doctor. Kakati mbadde nsaba honorable okkiriza poroje yange tonyiirira era nsaba onsonyiwe okkiriza nti bantomeza nkwegayiridde nsaba obusungu bw'olina gye ndi onsonyiwe era vidiyo ngenda kuzijjayo zonna gye nabadde nzitadde kubanga ntegedde ekituufu era puruufu gye mutulaze ya ssente engeri gye bazisindikangamu kiraga bulazi nti kituufu kubanga bw'obeera ng'asindika ssente ezo zonna zaali zikola mulimu ki era mwami Sempala ye teyatulazeeyo wadde 10 ng'akusindikira e Uganda. Byonna byonnyonnyodde honorable sirinamu question. I'm very sorry kyekigambo kyokka nsaba onsonyiwe ntegedde ensobi yange I was brainwashed era kyengenda okukola ngenda kugamba mukwano gwange Faruku ekyamazima kiri nti mubuulire nga bwentegedde ensonga zino era ngenda kufuba nnyo tukkaanye tulabe nga vidiyo yeevaayo bweba tevuddeeyo tuyiye solution endala naye nga nkwegayidde nsaba onsonyiwe. It was a brainwash. Yes. Taliko sinoli musajja sebo okujja gulu ne weetonda. Never. Bwana Deus, baba mpolitike. So tukubulira. Kyokusooka nkwebaza nnyo okubanga wawuliriza okusaba kwange because singa twatandikidde wali mu discussion okubuuza na honorable ate nga bwe tumuwakanya byayogera tubadde situgenda kutuuka wano ku kinyuzi. At least mwene emboozi nyina kyentegeddemu ate era nyina nebyenyizeemu mwene amigaje tusokoddeko ndeyanza nyina byenyizeemu mwene emboozi nze nganza ali wane Canada ebintu honorable wanarratinga story ye ng'omwami yava mu America ate ne basala ne bajja Canada nti okufuna wano mortgage nibo abantu wano bamaze emyaka 10 nenga they don't qualify for the mortgage meaning olina okulaga nti ninayo ni other income wepatana wange alinayo income nti bwe tugatta ne zino down payment gye tulinako tusobola okufuna ennyumba naye kati mbadde njagala okulaga nze mbadde nyina ekintu kyensaba honorable leero appearinze ku media because abantu abasinga bagamba honorable talina kwogerera wano those are somehow we are ignorant because there are so many tools of media that tukozesa communicating. Abamu bakozesa Twitter, so TikTok, olalayo tulina abantu 6 abatulaba and enja tugenda okweganga message eno etambudde mu nsi yonna. So omuntu aleero ng'agamba honorable wandibadde tajja wano oba yandibadde takola ki nawe oli mistaken oba butamanya bw'obuyinza okwogeza bwe butyo. Naye nze mbadde nsaba honorable oddeero ovuddeyo nonnyonnyola eggwanga kubanga mbadde sikulaba nko mu media yonna ng'oyogera ebintu bino n'owa side yo kati abantu bagende balabe bwa Faruku
comparinga mwami Ssebaggala byayogedde ni wano tucomparinga naye kyembadde nkusaba ngengeri gyokiri yalinze leero because naawe kweri pain y'abaana ebiri ku media naawe bino byennyini byoyogera maybe eyinza okuba eyinako percentage ekirungi nti tutegedde teri agenda kuddamu kujajinga kubanga nze nange era nkwetondera kubanga nange mbadde mu bantu abakujajinga for sure olwazi kugamba nange mbadde nkujajinga naye nga ate sinawuliriza paati ndala naye kibadde kirungi nti ozze n'oyogera naye nze mbadde nsaba omwami ono tumaze okulaba mbu ebimulwanya byanfuna ate era oli mukyala mukozi era nga bwozze otulaga kitulaga mbu mu success ye obaddemu nze kyannomye nnyo okulaba omwami ono ng'ayogera ebigambo ebitayisika mukama omuntu yenna awagira omwami ne byayogedde mu butuufu ne bwoba musajja nga gwe asingayo obutateka toyinza kuyimika n'ogamba mukyala wombu nga muyina abaana at least there should be a respect of the children because ekintu njagala tutegeere abazadde abali wano ekintu kyokola mukazi wo oba ekintu kyokola bbaawo put in mind ekintu kino kina bwe kyaffecting abaana naye fe Africans twakola tumanya abaana be bawa abazadde ekitiibwa but no si bwe kiri naffe abazadde tulina okutandika okuwa abaana baffe respect tugibawa mu ebyo bye tukola and the way we behave sigenda kuyita mukyala wange malaaya nindowooza mbu I'm respecting my own children wempita mukyala wange malaaya kitegeeza n'abaana bange sibawadde ekitiibwa wabula nze kyensaba omusajja ono ebintu ebimutawanya byanfuna honorable ennyumba ndowooza mwagise kiwaringa eri mu mannya go omusajja ono bw'afuna ebyenfuna byonna ebimutawaanya anaava mu mawulire muno n'okulabanga okutyoboola kuno kugenda mu maaso kukoma ekintu kyensaba kubanga byakayanira byonna bw'obikwata n'obimuwa ddala okuswala kuno kwe tulimu bintu kuba omusajja statement ze yakoze bw'oziraba mu butuufu omusajja tekirala abbairayo kyenjagala abantu bategeere ayina akantu keyekwasa nga ayita honorable mukyala we si mukyala we just kiri akikola mmwe bakwata bwongo kati ye yasoma psychology wa Uganda nti ye ayita bw'aba akola ebintu byagamba mukyala wange ate n'amala n'amugamba malaaya yeebaka ku musajja so does that make sense to you omuntu ayinza okuyita mukyala wange namuze mukyala wange at the same time ng'akozesa negative word so njagala bana Uganda ate era tubuuke nti ebiro bimuli mugamba mu omusajja akyamwagala amuyita ne mukyala we no ekyakikozesa mmwe kwata bwongo wammwe mu abamuwuliriza kubanga toyinza kugamba omuntu nti mukyala wo ate n'oddamu n'ogamba nti malaaya anyway situze wano okusalira mwami Ssebaggala musango oba mwami Nabila musango wabula tusaba wabeewo respect mwami Ssebaggala oba waali kuno ku simu oba ku TikTok ng'alina waalabira niwankubadde ng'ono omukyala yakunyiiza nnyo awasembayo wallahi oli musajja musiraamu saba Allah akuwa obukkakkamu obumuwa ekitiibwa for the sake of your children because this is the most important thing right now mwemulemedde okuwa n'amaziga bayira abantu balabe Nabila wanaakaba ne bagamba mujekoda kupisha nga toli muzadde nze nyina abaana omuntu atali muzadde gwe ng'otoli muzadde olina akasimu kaakatono kaliko tugabane do you not understand this naye omuntu alina abaana you can relate ku kyengezaako okwogera right now so nze amanya genge nze Ssesanga Huzaifa nyimirira wano nga nsaba omwami gwe bayita amanya ge yaani Isaac eddala oyagala okusaba kwange Sempala amanya gange nze Ssesanga Huzaifa nze mutabani w'omugenzi Sheikh Sulaiman Ssesanga nsaba era mmanyi brother wange gwe bayita Yasiri Ssesanga mukwano nnyo gwa Isaac Sempala era obubaka wange njagala butuuke ni ku muganda wange era ngenda musindikira message nti kazini waffe mbadde nkusaba bambi mukaine n'omukazi naye tokyoboola mukazi ono for this abaana bonna balabe nga bagraduatinze bakazi bakulu you don't know kyekitegeeza omwana wo okulaba ku TikTok kubanga one Canada abaana bafuna essimu ng'omwana alina emyaka 12 as long as omwana asobola communicating
tomanyi pain gy'oteeka ku baana bo gwe musajja gwe ng'oyita maama waabwe malaaya. Wallahi tomanyi pain gy'oteekako ate oyinza obutafuna mirembe lwekyo wadde omukyala musobya kuba situgenda kujajinga bigambo bya Nabiramu byayogedde bye tugenda okugenderako awadde side ye, but it doesn't mean byayogedde bye bituufu muba tukole judgment, but we are looking for a mistakes. Toyita mukyalawo ayina abaana abatuuse okwakisesinga amasimu n'omukyoboola ate nodamu n'omuyita mukyalabo. Pain gy'oli mu kuleeta ku baana si yakuggwawo kati. So mbadde nkusaba oba wooli oba abali mu kulaba vidiyo eno byonna mukole byonna mulwanire ebyobugagga naye wabeewo respect for the sake of your children. Ekyo kintu kyangu nnyo lubega kisoboka. Amina muganda, thank you so much.